atategera abibukiranga agamba dada abyogera atya kubanga si yabadde asaanidde on which grounds kubanga madada yoleda ina side jakola ki jagwa buli woyogera ekintu nawo oyogera kituufu olabikanga alumba aliwa oli omulala ngaalumba omulala toni gyokozesa attitude gyoteka mwebale nyone attitude eyo okiwulira the weight of words ne body language engeri gyolabikamu ng'okyogera kati awo wabadde ensobi wokka ate ne body language exposinga nnyo omuntu Zahara mukulembeze mulungi awuliriza nnyo ekyenjawulo munabyabufuzi ddala seniority ye mbyobufuzi ayinza osuba asinga ku Malende kati ate Malende kakati ate Malende naye amaanyi galina we gali kyova olaba kye nabadde nkugamba wali nti gwerinda smart gw'omulugunyiza smart council ajja atunnyonnyola oba council musa atunnyonnyole tuleme kuwakana oba atuuze bali boogere nze bwe nvaana njogera ku by'amateeka nga nze mbyogerako nga nnamba emu naye nga mbyogerako engeri how to participate in court of law in courts of law nze mba nyina kyembulamu okiwulira kakati nze nninda ku bino ebyaffe ebitali ebyo ate nange nyina wenkola ki wensingira Malende mulungi mu kooti. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde embula butuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onowekyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obengo Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Tuli ku Smile Perfumes ku The Truth Media lyasiko subscribe follow wetutudde olunaku olwaleero buli kika kya perfume tutandikira ku bbeeyi yonna tupima buli kika kya gundi kya perfume weekiri bwe yalaba epasi nga yeewaanya perfume ono omukyala mulalamu bagita Smile Perfumes wano emakindye wetuuka bwoti ku paka last opposite kuliko ekikuba weekikkirira newobabuuza banaye wano wa perfume yewa yekayeko omukyala watunda perfumes yekekawo ke muwulira mu video by the way tegeera okay tuli namba emu busoko buze ku bantu abatwala n'abatuuliza tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira kansubire nti muli bulungi omukulu Kalebala nkulamusizzaako nnyo London yawe era nsaba Katonda ako ekisinga obulungi Agnes nkutumiddeko nnyo e California Doli ne Canada nkutumiddeko nnyo n'abantu mwenna abatulaba Lobby ne California nkutumiddeko nnyo Mama Njuba nkutumiddeko nnyo mukwano nsaba Katonda ako ekisinga obulungi e California yawo abantu mwenna abatulaba abantu ba Saudi Hassan Mpombo Hassan Mpombo wa Mpombo restaurant Dubai yawo nkutumiddeko nnyo mulimu gwe mukola ngulaba era nsaba Katonda abwe ekisinga obulungi waliwo omwana bamuyita Smallville the mosquito weight oyo munywanyi wange nkutumiddeko nnyo era nkwebaza emirimu gyonna gy'okola n'engeri gy'osomesaamu eggwanga nsaba Katonda era akuwe ekisingamu obulungi
timu Umaru Kiseka waisa ko mutumide katimu ka Kiseka abantu aba contributing milioni 2 ku kibiina oyinza otatumira abantu abo oba toyagaliza ddala awo niye wadde usitiza nomination milioni 2 nga twakola abantu sente wazikubamu ebipande kati nomination nzikuwadde kugambye omuntu omwami yaniye mukasa namulabye abantu abali eri aba contributing milioni 2 ne bagamba ku ekibiina kyaffe katwe milioni 2 basinzira ba MP abadde bafuna omusala gwa milioni 435 buli mwezi abalese 2 ate nga kwenya bazibanyize abaana bateekawo milioni ago oli akwata check nagiwenaga seteze bipande eza nomination nzikuwadde so gundi genda okubisa ebipande ani naziwa omwogezi w'ekibiina genda okubisa ebipande nakulaba nti n'ebipande bikubonyaabonya so katimu ka Kiseka mbatumiddeko nnyo buli omu gy'osinziira bambi okulaba Aisha wa Bobby nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira bannange abaana bonna bali mu struggle ng'oli bweru oba ng'oli wano buli omu tumutumirako nnyo gy'osinziira abantu b'e Dubai abantu b'e Saudi abantu ba Oman bonna tubatumirako nnyo kata wa wonna kasitobera ng'oli mu struggle America at large and Europe bane tubatumirako nnyo era olaba program eno you can subscribe you share esolo kutambula okay onako lwalero already nabagambe tuli ku Smile Smile Perfumes emachindi yes kasotuka paka last nkadde we yali obokirya mako kati ne duka dene nnyo ojja kulaba waliwo bala baliyita kakole kasola bigambe kakole lodge kastojiraba kakole kati olujjo oluddako awo perfumes weziri wojja kuba obufuna buli kika kya perfume buli bay bwe bakaguje kuva ku bay yo apima aguza mu bungi bwayo lenze je nasinga mangala ko bagiyita latafa latafa nini akwa mama aliranya abalalo wala simbo dogo ese onako lalo lugendo okucha kumacha ngenda kusosezeyo but njagala tukube tocho kuva Masaka otwagenda mu kooti Kemika abadde asusse ekibiina ndowooza mukuno kona kwe tugendamu tetumbadde tunafunayo kiwayi kirimu bantu beekuba nga bano saawa eno betuliko saawa zino that's Shamim Malende wamulaba ku kisaawe ng'akomyewo yali awaga gundi we yalazzaayo empapula Zaharu Yulika ng'azzaayo empapula wamulaba kuba waliwo fene yaleta ab'omu butale yakola biki tugenda okuvaawo nga buli omu obuzita bwegudde waliwo abali sayidi eno waliwo abali sayidi eno abibiina ebirala birina gwe beegasseeko nabo gwe bakubira ekikopo munda wano mu kitebe munda oyiraba nti ebweru balina gwe beegasseeko twagenze Masaka Kemiko wamulabye nga bitandise gwataliro ya wakimyeki bwobadde abanaffe babata gwo baleteddwa obutabata nga Kemika asusse bugeze okushona kulwaliro ku macha nga bayitiddwa ku kitebe omukulu Lubonge abaddewo okuwitness nga buli kimu bali bigenda maaso ne batuuka ne ku conclusion nti singa temukoma ku bantu bammwe tugenda kubasuula tulina abantu abalala bali capable tubawe kaadi mwe mu debba okusobola ebifo ebyo nga temuli ntalo ne baleeta n'ekintu ekirala ekibadde ekikulu mmwe abali muno nga mwasabye kaadi oba ya kansala oba yaki naye ng'oli ku sayidi emu okuba Kemiko nawe tugenda kujjako bwagenza okuziba olunaku lwajjo nga buli omu yeetisse gudi madada nga internet emwetisse nga bakufa olwa akatebe ke yatuulako n'abigira tutandikire e Masaka yes nze bwemba nkola programu zino siteekamu nnyo kwagala kyokka ate nkuteekamu nnyo kusaidiya ekibiina okusinga ku personal level ey'omuntu obuntu dayasi bw'oba otunulidde engeri gye tukozemu emirimu gino analysis zonna ze tulize tukola okuva emabega tugezaako kumakuma kibiina kubeera wamu actually myself mbadde nnyo nyuto kusaidia ekibiina nga newemba ndabye akakuubagano my submissions ever zibadde to neutralize mu nkola entuufu we twagenda e Masaka mu kooti baliyo bangi era buli omu yafuna kyalina okufuna naye
wayinza okuba waliwo ekyali e Masaka fe abaali ku kamera gye tutasobola kulaba oba abantu abaali eno ku kamera gye mutasobola kulaba kuba tubawo ekintu ekifulontinza amangu naye notamanya kizze kitya era kituusewo kitya awo njagala nga tonagenda wala nti tutuuka e Masaka nti ngenda kati mpa view yange n'ebintu bye nawulira before nga abantu bano basimula okugenda e Masaka nti byalinga ebyalimu okwetegekera nti people ba transportinga n'abantu era mujje mulage wano amaanyi gaffe tuyina wano okiwulira nze ekyo kyaliwo ekyali ekikyamu era nga ne linki immediately ng'oluwo bw'ogitekayo ng'agikusindikira gwe obeereko ne side gy'oliko nze kyesaapapa kukola nga njagala kusooka kuwulira ne side endala kakati bwe tugenda e Masaka baloya baakeerayo nga bulijjo waliwo ensobi ezaakolebwa naye ng'ensobi ezo olumu si ŋŋenderere olumu nga ŋŋenderere osobola okukeera mu kooti naye nga oba ku kintu kyonna naye nga bagamba nti ku Truth Media eno sooka olabe ennamba emu baddayasi bakunyonyolemukko ebintu bino engeri gye bikola ki gye bitambulamu ebiseera ebisinga obungi tusobola okukwatagana ne tuwuliziganya oba kino kibadde bwe kiti kino kibadde bwe kiti kino kibadde bwe kiti baloyo abamu baatuuka kikeerezimukko nga waliwo abaasoseewo ng'ate omusango balina engeri gye baguhandolinzeemu olumu mu butali bwetegekere bulungi okusinza ku kanso musisi bw'abadde akola nekwefa olwaleero amubuuziza ekibuuzo n'amugamba bino tobiwulira n'agamba ekizibu kye tuyina waliwo looyo olumu asobola okuyingira mu musango naye aguyingiddeko ku olwo naye nga olumu tategedde enfolowinga yaagwo gyegubadde gutambulamu kale olumu n'akolamu ensobi naye nga kyabuntu okola era n'agamba kati olumu tuba tusaana okwekuŋŋaanya n'okwebuuzabuuza netukola n'agamba ate naye notamunenya wayagala olagira amaanyi ge kubanga kino we kyatuuse kyafuuse buli omu waasobola okulagirawo amaki amaanyi ge okusinza ku kanso musisi according to him nenkubuuza was it right at that moment sigenda kwekubira omusango wegutyo ogukolera mu PR tekyalibadde kituufu ekyo kyekituufu tekyalibadde kituufu naye ate buli muntu abeera ne strong points ze kubanga mu demokrasiya tuba tuyina okuvuganya ekyo kyabuntu era nze nnenya nnyo omuntu abeereyo n'agamba nti lwaki Lwirika yeesimbye ku Malende era nnenya nnyo omuntu abeerawo n'agamba nti lwaki gundi yeesimbye ku gundi okwesimbawo kyabuntu kiri constitutional mu mateeka gaffe mu ssemateeka waffe kyabuntu era okuvuganya kikkirizibwa era yengeri gye tupracticinga mu demokrasiya webatakweesimbako you show laziness olabaganga gwe kirinaye wano webakwesimbako ojjayo okuvuganya kikkirizibwa bwe twavudde e Masaka eyo ne tujja bwe twazze kati nze njawulo gye nnyina ku mmwe nze ndi wa NUP nze ndi waki simanyi oba oli wa muntu nze njawulo gye nnyina ku mmwe nze ndi wa NUP nsobola okuba tooki mu bantu bano bonna naye ngakasa bulungi nti ekibiina bwe kiba kiwadde kiba kimwekennenyeza nnyo kubanga balina ne bye bamanya byetalina kumanya kankuwa ekyokulabirako ekyangu ffe twagenda mu kibiina nga tukuba etooki mu mwami Mpuuga aliya naye nga tubitegedde nga abantu bagamba mutandise okwabuluza ekibiina ndowooza mukirabye naye gwe twogerako yali lopu wa kibiina okitegeera naye byamala kana enjogera eno egamba tujjagera nga tubitegeera mpola nejja okiwulya olwo batandise abantu ne babitegeera mu lujjudde naffe twamulumbanga nga abantu batwalanga bahuliganizi bagaba bano bakola ki naye nga ffe kyetwogerako tukikola ki tukimanyi bulungi lwaki nkugamba ensonga eno nze bwe twavudde e Masaka kana akatwa nga bwomenyemenye ne tumunala ku kisaawe ne tukola tutya nga bwomenyemenye kana akatwa kalungibwa kuva mabega naye kagenda kakula kakati wakyogeddeko ku mumbozi mu kati n'ogamba nti
bw'otakinogera ddagala ng'obudde bukyali etayimu etuuka nga we kiri tokyasobola kukiziyiza ng'ate pawa zino ozeetaaga ng'ate bano abantu obeetaaga nga tokyasobola kanko ekyokulabirako kale ogira giramu katini nnyo sikamu katini ye good kakati nga bano abantu betwogerako obeetaaga kiriza obagana twetaaga Zahara tumwetaagira ddala ate twetaaga Shamimu tubeetaagira ddala twetaaga omuntu twetaaga abantu bafutu soja abaddala nze nawulidde n'abantu abagamba nga kiwulidde nga bagamba nti ssebo w'ekitiibwa pulezidenti tiimu yo yonna ya midiya gikole ki giyiwe naye lwakuba abantu abamu boogera tetuli ku gulawundi naye ffe ababaddeko ku struggle ababaddeko campaign wali osabeko Katonda ekinnya kyesimawo obuliremu ng'embeera etabuse noga senga nfuna wembulira mbuliramu wali okisabyeko ekyo kyali kintuuseekokko nga newendaba tooki nga newendaba ekinnya nsobola okugwamu ng'amasasi gokka agakunkumuka abantu abasinga obungi abantu abalina Lawyer Simba wano balabanga abali mu lakizeriasi yaabwe nga balowooza bakola kyenyeje naye tayimu abaana ba kamera abo mbaweko ku kitiibwa waliwo tayimu weetuuka nga boyi balina okutasa okulaga embeera nti nno yeno eriwo nga boyi waliwo tayimu weetuuka nga mu butuufu n'ogamba yakakutta atya asobola okubuuzaabuuzeeko Kasirye oba gundi Kasirye oba ono omwana gwe bakuba egundi ku mumwa Dan Magic yayinza omubuulira n'akubuulira akazigizi wange nnyo twakolako ffenna yali mulungi nnyo kamera wanu yali mulungi nnyo eyo kati yayinza okubuulira nti olaba abaana abali ku force eyo awo we batuuka abaana abali ku force eyo babanga omwana ono gwe batumerera ebisega okiwulira eyo force etambulira ku ki sigambye nti bwekito bwe kirina okuba naye waakiri weetaagawo abantu amalirivu ekimala era nze siina gwe ŋŋamba nti nno naaveeko twagala kwongerako bwongezi basukkaawo okiwulira kati we mpuli agamba nti abo bagobe mpulira bubi kuba ffe twagala basukka ne kwabo era buli ayina lo gwe n'ogamba nti tebakola kino bano si kirungi bakola kibi nnyo oba tebaatulaza nga tulina kulaba nga naawe ojja nga tugattako asobola okujja nga naawe otuweereza tukkiriza no ngamba yo gwoyita asobola simanyi nga naawe gye banga otuweerezaawo ali transparent gwolaba nti yanaakola ekituufu kuba bonna tubeetaaga abantu abatuufu Zahara Shamimu lwe lutalo olusinze okuba olw'amaanyi mwene UP lwe luddiridde ogw'okusuula ogw'okweggyako mpuuga oba ogenze mu migundi bwoti ng'oggyeko ogw'okweggyako mpuuga luno lwe luzzeeko naye kyendowooza abantu abamu si kye balowooza dayasi abantu abamu balina mentality era ngiraba yabasigiramu ddala yakubeera ku opposition nti nze kanfuneyo akafo kange mu opposition muno mwendi ndi MP nze kambeere kansala nze mbeere comfortable batukolenga luli bye baatukolanga ebbanga lyetwamalira emyaka 2 n'okusoma nga tugoberera ebitategeerekeka bwe bafuna ebifo byabwe bwe boogera amafuukuule bwe baddayo ffe tube ba disciple abantu abali mu ngeri yaki ekisiru nze no revolution gye ndimu era NUP gye ndimu ndimu NUP etwala buyinza nabuno obufo bwabwe balowooza mbu tukubire endulu Kampala mbulowoozaako kitono amaanyi gange gonna gali wali eri ku target kubali abagamba nti we lulu you kakati kutawawo nze wendi kwabo balula nze wendi kati bano ba disciples bano baani simanyi bano ba followers bano
sibagendera munnyo lwaki nze togenda kunsanga mu lutalo lwa Malende nga nvuma Zahara togenda kunsanga mu lutalo lwa Zahara nga nvuma Malende bwe kino bakibetagisa obatereza nja batereza sobola okubaako ne gwempagira kya buntu okiwulira naye ate ntunula kigazi okusinga ku kyempagira nsooka ne neebuuza nti ddala Malende waba taliiwo NUP tebaawo walabye wakansi wameka mu palamenti muguuni mu kooti kati ensobi we yabadde wabadde wamu era lwakuba kwefu yandese wakansi omusisi ekyo mbadde nyina kimubuuza ensobi we yabadde madaada kuvaayo kwogera kintu ky'amateeka mu ngeri ey'obusungu nga tasoose kwekenneenya butya senga wabadde bwensobye Masaka mu kooti twadde tusubira kanso nga musisi oba simaati okuvayo gya addressing nga twali badde wamuwakanyiza era twaligambe abantu bonna baligambye nti akole ki atereezeemu oba mwetereeze luutu ejja ne kansa akyogeddeko nti baatulabye ng'abagenze bateetegese kuba baatuse ne tusaba endagamuntu nga tekola ki teziriiwo ekiwulira gundi bamusabye endagamuntu ate ne bamugamba nti aleete waka pamiti gyakolera Namugga endagamuntu agireese ate ng'alina okujjayo ku palamenti akime ebbaluwa agikole ki agireete era okulaga gyakolera byonna byabadde bizibuzibu kati kyengezaako okulaga ki kino nti kanso wabanyonyola ebintu ebyo byonna nga wabinyonyola nze nsobola okubitegeera naawe osobola okubitegeera n'omulala yali bibuukidde tabibuukira naye n'atategeera abibuukira ng'agamba ddaada abyogera atya kubanga si yabadde asaanidde kubanga madaada yoleda alina sayidi gyakola ki gyagwa buli woyogera ekintu nawe oba oyogera kituufu olabika ng'alumba aliwa ng'alumba omulala webale nnyo ne attitude eyo okiwulira ne body language engeri gy'olabikamu ng'okyogera kati awo wabadde ensobi wokka nayogedde ne bakansi ab'enjawulo aba NUP ekituufu mwabaddemu ensobi mu kooti e Masaka nayogedde ne bakansi mwabaddemu ensobi mu kooti e Masaka ate ensobi we yavudde ensobi ezavudde ku kooti e Masaka zabadde ku beesimbyewo babadde buli omu ayagala okulaga amaanyi mutayimu eyo bano nze mbayina bano abeesimbye be badde ekizibu mu kooti e Masaka ate abeesimbye e Kampala be babadde ekizibu mu kooti e Masaka nakubuuza luli was the PR right okumukolera awo mu situation eyo kuba that was a PR buli omu akubira sayidi y'ekikopo buli omu akubira sayidi y'ekikopo buli omu ayagala okulaga tekyabadde kituufu nze ndowooza tugenda ku nsonga enkulu ng'ezo tujjemu kankakase tusooke tugijjemu tukyere tusooke tukole ekituufu kye tulina okukola then ffe twekakase eno oluvannyuma nze nsanyuse nnyo olwaleero ezo enteesaganya mu muzirabye leero zatandise eggulo olukiiko lwatudde mpaka budde kuziba ne tuvaamu nga tetulina kye tutuuseeko bwe twavuddemu nga tetulina kye tutuuseeko ng'olwaleero tulina okuddamu era twabukereza nkokola sawa zagenza okwere 12 nga tuli ku kitebe ne tuluddamu bupya bwe tuluddamu obupya ne tuteekawo ebibonerezo ebisobola okuba nga bikanga obanga bikakkanya ku situation kubanga tuyina akakodo ke tusala ono wange ono wono sijja kuvuma nayo kakuvume sijja kuwemula nayo kakuwemule kati tukizudde nga n'abantu abakola ebyo olumu baba beesimbyewo ne mbufu obutintini bukansala buki ne tuteekawo etteeka nti wonaawe mula omuntu oba n'omulengeza oba n'omuwaayiriza ebintu ebitaliiko bwino nze nja kukwata tugambe nti ono era bwino omulaba bagambe nti waliwo abantu abeesimbawo baki bangi gwe munnayo tuviire olabye nga obukulembeze ojja obutwalira mu ngalo gwe oli muwagizi waffe tukikkiriza okyali muwagizi naye ng'omukulembeze tukole ki tuveemu kati ekyo kyekisooka ekyokubiri ekibiina kya NUP kyakulabirako eyo abantu bangi mwena abasinziire eyo abatuba bano abatuwuliriza
NUP ndowooza kibe kyakulabirako nti bannabyabufuzi bagambwako waliwo bano ba untouchables bawulira abattana abantu nti Ssekikubo ne Sande buli we beesimba wabeera waafa kakati gende wakabande ne Mubende abantu batudde kyalo kirama ne kigamba muwozi gwe wakabande obuyinza obutta abantu eno obubakuba obubakola ki kyalo kye Mubende Kasambya siffe okiwulira kakati nze bwe nalabye ebintu ebyo byonna ne ngamba tefe abagambwako nga tuli banjawulo nze banajja bakupreachinga gospel yonna gye mba mpreachinga ngamba gamba nti tubeere nga twegasse era ne mu kulaga obusobozi nti nze mpagira Malende ndaga obusobozi ku Malende byasobola okukola byasuubira ne byakozeeko with no abusive language kubanga ngenda kubulya kadasi kankubuuze olwalya ngamba nti nno Zahala Mbega bwe mwalagamba nti Zahala Mbega eyo chemical nti wa movement eyo chemical Malende yalya simanyi madada yalya bwe mala nengamba nti oyo gundi bamugula Shamimu abantu abo enchaja kuba mbetaaga mwalowoozezaako emirimu gavumenti gyesobola okukola mupozi nga mulwanira kafo fokasi ya mwewe yadda naye nga tetulwanira kafo walowoozezaako emirimu egiri mu gavumenti buli omu ku busobozi bwe fe abalwana otwala gavumenti era abalwana okyusa obuyinza era nga bwe tubwagala ntwagala obuyinza bukyuke nze nzikiriza nti Malende alina wasobola okukola ne Shamimu alina wasobola okukola nga bafuna sente eziri equivalent neza MP ekiwulira neza n'okusinga kubanga waliwo balekera ba KCCA bafuna sente mmeka zimanyi za MP tezimanyi za MP kati tulina abantu wangi abantu basobola okukola nga sente n'omusala gwe bafuna munene naye lwaki tutunuulira akafo akamu ne tuka n'okwettirawo abantu bonna balina eyo mentality egamba nti ffe tujja kukwata kafu kabwa kansala kabwa meeya mpozi mwe mwagala tusiba kubeera opposition ebbanga lyonna nze ekirowoozo kyange tekibangakaawo namba emu abantu bano unlike constituencies endala oba regions endala gye batabana babba wa card bano buzibu ki lwaki ekyabwe kizeemu nnyo ebbugumu to that extent ne batuuka n'okukola ttiimu mu kibiina nga zeeyuza ne mu bibiina kikola kikolera ddala wawulira mu kulonda kwa Democratic oba okwa Republican mu America Trump ne yamuli kulyanda oba Kamala Harris ne Biden walaba force n'amaanyi agali ku Kamala Harris ne Biden walaba force eyo yonna nga bwe yali okusobola okujjayo mu muteeka wali kati bwe kitobe kibeera mu kibiina kino kisobola n'okuyamba lwakuba force yaffe tugibuzizaamu obukugu good ate kinalabye bonna balina formula emu side zombi the attacking formula is one the response formula is one zifaanagana tebalinaamu strategist ekyo kyoyogera kituufu nti twalibadde n'abantu abasobola okufoominga oba okuteekateeka butya bwe twatakinga opponent waffe ekibiina singa babadde ne formulas ez'enjawulo basobola okukola ekintu ekigenda nga tekigenze valuga oba wild bandi balese ne bagamba nti bano bali head on head mu nsi eya demokrasiya era mu nsi abagezaako to practice democracy tusobola okufuna ekyo ekintu mu kibiina era amawanga mangi gabadde gakifuna naddala nga galina demokrasi owaddala kirina engeri kisitulamu mu kibiina kisitulira ddala ekibiina kati kankuwa ekyokulabirako e Kampala abantu bangi abeesimbyewo okyekkiriza naye oyinza olowooza Zahala ne Malende bokka be baliwo nti bebagenda okwevuganya so kuliko newa movement ojja sanga ne DPRS ojja sanga ne bafe aba ADF baleese DF ekyo negundi sikwali omuyimbi Mayanja kakati president w'ekibiina omuliro ogwo mu kibiina era kiraga ekibiina ekirina amaanyi
ya omuliro ogwo mu kibiina naye ng'omuliro ogwo gwa buntu bulamu si gwa butemu si gwa kwewayiriza si gwa kwekonjera omuliro wanjogera ku muliro sigama muliro ngo gwa Lasande ne Sekikubo ogwokutta abantu obwo butemu mu kibiina okiwulira nga totta babo sigamba gwa Sodo na mwala wa Kuteesa obwo butemu kutuga babo okitegeera obwo butemu mu kibiina njogera nkugereza nga ku Biden ne Harris ekyali okiwulira ekyo kyemba nkugereza nti eri omuliro ogujjeeri oguli healthy nga guyamba n'ekibiina kiyamba nnyo olumu wabeerawo bacandidates abo ne babuuminga nnyo ebibiina bino byonna ebitono muba mubikkatidde ng'ekyammwe kyekivuga kati abantu batuka okulowooza ku kya Women MP Kampala nga batowooza kimu nti Malende oba Zahala ate nga bonna bakibiina kimu oleeta n'ebibiina biri byennyini okudisikasinga ekibiina kyammwe nga tekidisikasinga ku kifo kyammwe okitegeera kati ojja sanga ne bapropagandisiti baabali bajja nga discussion zaabwe bazikola kuba mmwe bokka okiwulira ng'abaabwe balinga abaabeerabira tebakyali nawo nze nyina ekintu kyentunuulidde mu zino scandals ate nenkyegendereza naye nja kyekongero kyekenneenya nga bwe ndi omukugu n'abakugu abalala bakyekenneenye nze ngenda kibatera ku mmeeza nti basuulyawo busuulizi abalala bakyekenneenye tulabe bakikola batya nyina ekintu kyentunuulira ku social media okwo ng'abantu abo mbakakasiza ddala tebaagala NUP bajogeredde amafuukuule from day one abamu baali baagala kufunayo mirimu abalala baali baagala kufuna kaadi ne bigaana bwe byagala ne bafuuka emisota mpulira nnyo ennaku ebiseera ebimu nga mbatunuulidde naye nga bali ku misomo gya NUP naye nga bagamba nti ono yasaanidde nga batekinze sides nga siba kibiina kya NUP siba NUP siba opposition siba opposition naye nga balina gwe basonzemu oluganda nti ono abalala baba opposition ng'opposition ya Dikoyi nga alina kwasonzemu nti mutuweere zone naye nga bagamba ono babanga abasaba ekibiina nti tuweere zone indirectly naye njijukira ekyali mu parliament eyo bwetajja obwesige mu muntu Speaker namulemezaako ntono yasaanidde okuteesa naye obulungi era ne bapropagandisa nabo ne bagamba ono omusajja yayimiridde biki ekintu ekyo wenkiraba nga waliwo ekintu ekirifishe wano eno waliwo ekintu ekirifishe n'ogenda okulaba babuloga bonna aba NRM bakoze akakundi beetolodde omuntu omu gwe bawagira nti ono waliwo ekintu abo kyendaba olumu ne sitegeera naye saagala kigendamu nnyo nja kukireka kubanga nze saagala kuba bantu bitakoze eki bitayidde mu kunoonyera tulamali onoonyera tulaga otuuka mu kulonda oba okufuna kaadi nga tubitegedde naye nze mbaddamu bassebo ne bannyabo nze abantu bano babiri Zahala ne Shamimu bombi basobola ate buli omu alina waasingira munne ku maanyi tugendewo kaawo amaanyi g'omuntu buli omu galina we gali Zahala galiwa Zahala mulabinza okuva mu DP y'omu ku bantu abasinga omobilizinga ku nsi kuno she's a good mobilizer gendako mu DP omubuuzeeko ku balukwaga she's a very good mobilizer sometimes ebiseera ebimu sirwe lutalo yalina ne Lukwago ng'amutwalako abantu bonna amobilizing oyo gwolaba mobilize oli gwowulira era Zahala mu kintu kye bayita okutambula mu bantu okubatuukako muntu ku muntu nga zayimpapula wabalaba kitundu ku kitundu nga zayimpapula wabalaba kikuki yabaleeta atunda obutungulu atunda ennya bonna yabaleeta mulungi nnyo mu nsonga eyo ekirunyize ndi Wema Kindi ate Zahala naye Wema Kindi yavugina mu kanso kitegeeza mulabidde emyaka egiwere 10 manya amaanyi ge we gali tetuyinza kuddira mobilize omulungi ng'oyo ne tumufiirwa okiwulira olw'ebigambo bino ebya pekepeke ne bwa parliament nabo babugenzeeko abusobola kubanga ne kanso era agibaddemu ng'agikola ki agisobola
obusobozi bwe ku bifo bino byonna byaliko tebunatuuka kubeera nga buli limited. Waliwo n'akyali unlimited, akyasobolawo bulungi. Obaze oba adde wali wonna akyasobolawo buki bulungi. Kati Zahara mukulembeze mulungi, awuliriza nnyo ekyenjawulo munnabyabufuzi ddala. Seniority ye mu byobufuzi ayinza okuba asinga ku Malende. Kati ate Malende naye amaanyi galina we gali. Kyova olaba kye nabadde nkugamba wali nti gwerinda smart gw'omulugunyiza smart council ajja atunnyonnyola oba council musa atunnyonnyole tuleme kuwakana oba atuuze bali boogere. Nze bwe nvaana njogera ku by'amateeka nga nze mbyogerako nga nnamba emu naye nga mbyogerako engeri how to participate in court of law, in courts of law. Nze mba nyina kyembulamu okiwulira. Kakati nze ninda ku bino ebyaffe ebitali ebyo ate nange nyina wenkola ki wensingira. Malende mulungi mu kooti naye kyolina okumanya era ndowooza abantu ffenna abalaba Malende n'abantu abalala abantu bangi mu NUP abawaddeyo ebyokufiirwa nga tebafuna na musaala nga talina na Paul yonna gy'aliko yonna nti yeesimbe wano oba yeesimbe wano nga tafuna musaala. Ninya oba piki oba nenvuga okuva Munyonyo nga kange nenkola ne dayasi ompayo sentence zino transport genda naye wompita mba sure nti ngenda kujja naye wiki sokola program nga 8 oba 10 okiwulira nga toto nabala buno nti mbaddeko ku TikTok ngenzeeko wano mu conference ngenzeeko mu kasemina ndi ku kitebe tugenze Masaka tukoze chenga tuna bibala byonna kati ate nga tewali muntu akuwa musala nti oba gojja kukwata yebiri okujjako ng'ofune munywanyiwo oba nga abo Agnes oba kalule bibala abo bwe batyabo nakokyayo balobina nagamba namba emu kano katunda okiwulira kubanga abo batamukedde gye bali abatuwayo akantu bwe katu gye bali abanywanyi baffe bayiga ba Bruce okiwulira agamba munaye kano katunda kola ki kanywe. So mu mbeera eno omuntu yenna abeereeyo nga ensonga nze nyina abantu bempulira ensonga ze bawa ennafu onoloya yatuwolereza ensonga nnafu y'amaanyi ne mu NUP buli omu alina kyakola okusinziira ku bumanyi bwe. Dokita bwajjanjaba omuntu n'awona tagikozesa nga campaign nze namujanjaba kati wadde oyagala kubanga nze driver yabamujjanjaba nze atali dokita eyasoma wa driver n'ali mujjanjabi ntya si bwe bukugu bwange kati kyotegeeza wano obukugu bwa Shamimu kuwolereza abantu mu kooti wa NUP alina n'ekifo tateekeddwa kikozesa fighting tool wa NUP alina n'ekifo kwajja omusaala kitegeera wa NUP twamuwa akalulu nze nanoonyeza Malende akalulu nga sesabye wadde olwago wadde 10 kwa talina yali talina twamuwa akalulu naye twanoonya akalulu mu ngeri y'okufa n'okuwona ngeri watulaba okiwulira ne batukwata nako ne batwala mu militarawo tukuba emiggo ojja tutta obusi naye nga tetugambe mbuno tuweeyo 10 tuweeyo 5 tuweeyo ki kubanga nze sikolera kumpa sente. Lindako kyengamba kikino omuntu yenna ayagala okugatta ekibiina omuntu alina obusobozi buli muntu mulekera obusobozi bwe. Obusobozi bwa Malende kujja abantu mu makomera kubanga ye professional ye naye waliwo ne bakansa abalala bayitirivu ffe tulina bakanso bangi professional yaabwe awe ino kolera era wabeera nga professional etataganyemu leka musisi smart n'abalala bajogereko okiwulira kakati amaanyi ga Malende gali awo. Malende ekisanja kino kitumuwadde Katonda bambi yamukola bubi abaddeko omulwadde naye abadde mu misango
lwakuba abantu balowooza nti Malende yekka bakanso bangi. It's a group of people. Yes, bakanso bangi. Lwakuba ntukolera wamu. Tabeera omu. Okiwulira. Lwakuba waliwo omuntu ayagala kisosowaza ne bagala gundi omu. Bano abantu bombi babiri tubakola ki? Tubeetaaga ate nnyo si mpola mpola. Naye omuntu bw'atuuka ku time egamba nti nze Malende nawagenda mu movement ngenda naye. Nawuli omwana ng'akyogera ng'ate omwana mulaba ng'owenkyukakyuka lukulwe. Ne ngamba kati kitegeeza ono ye mpuga yali yamuvumako ng'omuntu obutagenda naye. Kubanga mu nsi muno nze siwagira Malende as person ng'omuntu. Siwagira Zahara ng'omuntu. Mpagira kigendererwa kinyusi. Agenda ze kibiina. Era wendaba nga tuli wamu nabyo ne tamana tukola ki? Ne tugenda maaso. Ngenda kubulya ddala si wano we tugenda. We wali okujja n'okukomba essowaani. Nga tumaze okufuna kaadi. Ku buli omusayidi kwali. Oli abadde eri mu mwetaaga wana. Kati we mugenda okulabira balusu abaddala. Nga tosobola kwega olwokuba mubadde mu lwano ogamba nze ng'ate we twetaagira ddala ffenna wano. Nga tumaze okufuna kaadi. Kyenkugambye nti okuvuganya okwo mu kibiina kubaamu okuli erefe naye nga tokyali mu kibiina wa munda. Waliwo time we tuva ne tujja wano Kamala n'omulaba ng'ali mabega wa Biden. Twakiraba. Okitegeera? Kaga wali bakankubye kati wandi mabega w'ono. Kozi wano ffenna ekigendererwa kyekimu. Nteekeddwa kubeera mabega wo kulabe nti ekintu kitwala mu maaso. Kati wali okulya n'okukomba naye ate wano ndabawo nga omuntu omuwa kaadi abadde no n'avaayo n'akola statement. Kubanga nze egenda okutula abantu ne mu komenti y'abaana ba TikTok ndabamu baluswa luwemba abayitirivu. Tokisusiza nnyo luswa omubranding otyo. Kandi luswa luwemba yajja n'amanya ebigendwa by'ekibiina n'amateeka gaakyo. Olutamu wa kaadi nagana yesimbawo yekka natagala amafuukule. Yagogeranga lunwe. N'obuuza bano bantu kika ki be tulidiringa nabo. Namba emu olunaku lw'oku makya ga leero babatabaganyiza. Bonna babadde katuuti ng'onali side eno nali side eno. Bonna boogedde ebigambo after bonna babakubye ebifaananyi. Gestures z'abantu bano nze already ebifaananyi badde byogera. Ebifaananyi byogeranga. Oli tajja kuŋŋamba mbuna kyo mutadde okiteeke mwena mugenda mutule ebifaananyi bino gwe obirabyeko. Ebifaananyi byadde byogera. Ebifaananyi obirabye otya? Yogeza ebifaananyi. Kakati bwe tugenda muyogeza ekifaananyi omanyi nze olwaleero saagenze olwaleero engeri gye nasuze nga ndi mulwadde ate nga gye twewuubye nnyo gyo saagenze ku kitebe naye badde wakubeerayo muyogeza ekifaananyi naye mbadde omukolo gwe nangulaba badde ngufolowinga nange badde ngufolowinga badde ku live muyogeza ekifaananyi ndabyewo omuntu ku babiri bano. Tobaawula gamba ku babiri bano. Ngambe ku babiri bano. Good. Ndabyewo omuntu ng'abo wonna abadde alina kyalaga ekiri munda mu ye. Ng'akeneka. Nga kubadde kukeneka. Ku babiri kubaddeko akeneka. Era n'okusanyuka kwe tekubaddeewo. Kuvudde wala. Na buli kimu ng'alinga akikaka. Ku babiri bano. Naye ekibiina ky'amaanyi. Fe mu kibiina kya Nuupu kyetugenda kukola okukuza bakiwagi abali mu movement. Ekibiina ye maanyi. Abagamba mbu nkoze kino otapinga ku maanyi ga fe mu maanyi. Zahara talina bawagizi babe Kampala. Ne Malende tabayina. Tabayina tewali abayina NUP erinawo abawagizi awo. Oba otapinga maanyi ga nena kampuni gye nali nkolera naye kitugamba lunwe. Nkugambye maanyi simu abakozi. NUP erinawo abawagizi awo. Kubanga kababe basibe bogamba nti nze njijayo oba olinaga nti nze mobilizinga n'abasibe rojjayo abakwatibwa mu activities za NUP. Kitegeeza NUP ebe yaki ey'amaanyi. Gwe n'erinnya okulifuna olifuna because of NUP. Bakutaginga bano temuli alina maanyi. NUP ye yaki y'amaanyi. Kati bano saagala muntu abeereyo kasajja fuba ng'akyewulira muli ng'agamba nze n'aligambiddwako ntya
ngamba ekintu kya busiru nnyo omuntu agante yeesimbwako nze ekyo nkivumirira ekyobutesimbwako kya busiru okujjako ng'ekibiina kyatudde ne kigamba naye pulezidenti waffe tuleeta ono ye abe opposite tekikinako buzibu naffe netukikiririzaamu oliokera kubakyanga mwesimbyeyo gwe nze naawe nga tosimbyeo kifo kimu non-sweet talking nga nempanika nenkulekera ekyo kyabuntu naye tekiriyo nti nno gwe tebakwesimbako ekyo kyabuntu kati ebiseera ebisinga obungi nze njagala ntunuulire ebbanga lyetugenda okutambula ndabe omuntu gwe wakadi ye Kampala naye nze mbabuulira NUP gwe nakwata ne wakadi gwe pa tugenda mufiirako okufana obutanyagwa omwanda awe era kati bano balaba propagandist nze mbalaba ono naleeta kino ono naleeta kino ono naleeta kino tugenda kukwata omuntu wo nga tagifunye tukumuuko wino nawe omwewuunye tetwagala kutabula bibiina kubanga ekibiina tukyagalanya tetwagala abantu batereere naye bwe tunalaba baluswa luwemba abo tujja balumba na force ereesembayo okubanga nnene nze ninze wano wennyini kadi eweeyo onaagifune bwe pa era kati wano nze mba nsuubira nammwe dayasimu abakola zi programu ez'enjawulo n'oba okyaziza omuntu ng'avuma nnyo mukomeko mugambe ku lw'omukutu guno wano tugenze wala wano tugenze wala kino tekikkirizibwa mu kibiina kubanga kati from day one obadde munnamawulire obigoberedde ate obadde munnamawulire abatali balimu ab'emabega ababeerawo ku front obigoberedde which is nti osobola okulondamu n'ogamba kino kyekituufu kino si kituufu kino kyekituufu kino si kituufu naye nga mu movement mu NUP tukyetaaga abantu bonna kabaawo bannabbanja najja nalayira naga ngenda gondera constitution yammwe era ngenda kukolera wamu nammwe ndi wansi wammwe era netumwetaaga nga so taze nti wakafuba gundi nga taze bino muno nze simanyi nvudde eri nga ndi bino naye nga amateeka gaffe agagenderako twetaagira ddala abantu twetaaga kunula Uganda namba tetwetaaga kafo ekisinza okubonyaabonya abantu ne batikitoka n'abeesimbyewo naki n'abawagira n'ab'oku kitebe abamu baddira obufu ne babufuula emirimu gyabwe ng'alaba weka muvaako afa abalala kati obufu onjogera ku bufu ojja genda kuba paalamenti obufu owa kamera obufu bawunsa obufu otegeera ngawo yekwatawo nga alowooza ono eba mujjawo abaddewo nange ngenderako kati nina oluwanda naye twetaaga abantu bangi okusikako abo abaliwo kankuwa ekyokulabirako Akirewo ali mu kkomera General Gaddafi ali mu kkomera Edi Mutu ali mu kkomera abo bonna baali batoopu senga tewaliwo baana balabe ba training okulekawo kati senga natambulira ku president ekitegeera naye tumobilizinga abaana ne tuteekawo abaana abali solid yes oli top neteekawo n'abala wano waki wabbali naye kati era wa president atambula nga abaana kwe bali era abali solid gundi bamumenya okugulu mwagala nnyo giant oyo bamenya okugulu kuno kwesimba akola ebintu bya holding birungi nnyo mugere mu muwazi yes Bobby Giant oba kati yagenze mu kalulu jinja simanyi Bobby Giant yagenze jinja mu kalulu okiwulya kati twayagala abantu we bato kati bwe batabeerawo we bakumira nti twekumidde bifo yaffe wano ne batatwayiningayo baana balala bajja ne batateekawo baana bali solid ng'ajja gwe bakuba ekikono nze nyina omukisa nti nze mu byafaayo byange byonna sigendangako ku NUP nembeerawo n'omuntu aŋŋamba nti tosaanidde kuyimirira awo oba vaawo badda wano kabaali kabeedi mutwe eraga namba emu tawugenda wali ekitegeera newa bakkakkanya abantu kubanga NUP kyekitebe ndowooza ekiyina enteekateeka ennungi etagambika twerabawo mbu oli omunene nnyo bw'abeera wali simanyi tewassalwa kale nno nze ndowooza twali badde tukolera ekibiina ku butuufu bw'ekibiina era Mwanga Kivumbi ekintu kyakoze nkisanyukidde. Mwanga Kivumbi akoze statements bbiri ze njagala osooka ombuuliremu. Esooka ebadde ku abalala abeesimbyewo kuba tonagikonako. Gyoba osookerako.
asose nakakkanya bano yes n'abatemakebe owatiro bonna n'abagamba si mmwe mwekka bali mu kibiina tukyasobola obajjako kaddiyo omuntu omulala yes was the statement called for ate nga abaletalinga abanyogoza kyakoze kyekituufu era tusobola okay tusobolera ddala tusobola jiwa omuntu omulala kuba mukasi be baliko okay bwe tuzuula nti bano olutalo lwe baleese ate si lutalo lwa mirembe fene twagala tufaaneko bannaffe bali abeerwa emiyaga okitegeera mulaba abantu betta naye naye temuvaayo temwogera mugabugambe oli jeno ono simanya ate ye mwana waani bonna era kyenkana be bamu kubanga baatugamba lwa sande ate kojjawo oli ekiwulira kakati olutalo olwo bwe lujja ekibiina buli omu alina obukugu mu kibiina asobola okuba nakikola ki olwa president abaddewo waddewo secretary general ne vice president wa Uganda wa Buganda be babaddewo ng'etteeka lye bakola owuli alikola ki liwulikika ekyo nno kye twagala buli omu mu ofiisi ye ng'asobola okukolerawo ekigwanidde okukolwa okay then alina settlement eyokubiri gye bakoze Mwanga Kivumbi gy'akoze agambye mmwe mwenna abakuma omuliro mu side so si bano be bakulembeza mmwe mwenna abakuma omuliro mu side nga wakima kadi mwena wayagala okwesimba bwe tukunoonyereza ko ne tukuba mu torch nga gwo mu kubakana luzaala ekintu kino oganyo kizikiza tujje kujjako bana abaana tebabatengula mitima tebabazikiza tebabayiwako mazzi kunyogoga si kunyogoga mu nkola ey'okuvuganya mu kibiina osobola okuvuganya naye ng'abantu bonna abo bataliza mu beetaaga kakati ate bana enkola gye babadde bakola kwe kuvuganya nga tebatalizaawo n'omu kambisaabwe ffenna tubifiirwe tubadde mu ffenna tubifiirwe okitegeera kubanga bw'okuba malende nti yalya n'okuba Zahara wanguzi biki yalya yakola ki mbega biki oba oli mukazanya akayitibwa ffenna tubifiirwe ono omusaayi n'ono omusaayi bino ebigambo byetwogera olwaliro bigenda vaayo mwaka ogujja oba myaka egijja nga bagamba soono yabakola ki yabagamba bakomyewo obutambi obwo nze neewuunya nnyo omuntu okuyimirira n'agamba nti nze owaayi lwaki wava mwene yupi naga nze nali mbega ngamba bega naye mpi erina bambega bangi tuyina bamadaada baani ogambe ekyo ate gwe embega neri bakuwa omulimu ate gwayogera bambega banno nakiraba dda namulabye mbalabanga bamuwadde full program n'amenya abali eri n'abamenya omu ku omu naye ate kati omulimu ate gwe bakuwadde ku exposing abali ate bambega abali eri ate ababakolera obulungi nenga onalabika yasootinzeemuko waliwo ayagala oyingira mu lutalo luno mu ngeri ya kifuba era yakoze press conference ndoza okwosa jjo oba jjo oba kwosa jjo n'ayagala nga aleeta hamu nti bakansala bammwe yawandiikira secretary general era n'ekibaluwa yazze nakyo mu press conference naye secretary general agaanye okola ki alaba luno olutalo lumuyiwako amazzi ng'omuntu ate nga tulina activities tugendamu amaaso awo ng'aleeta omutegedde nga bwe ndi wa NUP era kankibabuulire press conference wagirabye nagirabye ebbaluwa wagirabye we yagireese nagirabye nagiwanika bwati naye ng'agamba yagiwaako secretary general naye Suleegwa n'agamba naye nga mu lutalo luno mukyayogera olwedde mulimu n'ali mu ki mu race ali mu race side eno ng'ate ali mu lutalo olubuumi naye ng'alinga amusosonkolayo bano bajje ajje naye mu lutalo kakati mukulu Dayas tubadde tuyingira simanyi abantu bategedde tubadde tuyingira byobufuzi ebyekampala nze kambitemeatemera abantu babitegere bulungi tubadde tugenda okubiyingira ng'Erias Lukwago yali ku mimwa gy'abantu era tubadde tugenda ogenda mu kulonda emirundi gyonna ena nga emyaka 2 nga yali ku mimwa gy'abantu yaliko emyaka 10 nga akola mu parliament nga yakiikirya central n'abaako emyaka 10 nga meya
ate ne obwa meya na 15 15 kubanga kati emyaka ejo kubanga alina kile kisaje tebamugana okola ne bamulonda ekiranda kiri kakati emyaka ejo jonna gye nkubalidde okuva 2011 lukwagali kubwa meya wali emabega yali wali emyaka ejo yonna gye nkubalidde 25 tubadde tugenda okugenda by'obufuzi by'e Kampala nga Lukwago yali kumemwaja abantu kutayimu eno kugule mwaka siwe yakola uwi 2016 haida onangira kutayimu eno azikide talabikako chokate yamuletera bali mwezo na yali wabali awa muswami eba ngambe bali mwezo akola bingi atene mabega aina okuteekawo ekintu ekyagala okumalisinga ekibiina oba ekikwa awo yabadde tamalisinga muntu yabadde ina bayagala okusikayo bawogere batandika okwatika bagende heads kati yabo minge kubanga okuba press noga nti baluwo giraba nagiweereza Lubongo ya waweereza Lubongo yakole ki agambe ku bakansala abe mbuki lwaki mwatunda omwala ba executive director ya Kampala ne planning and whatever bakansala batulayo yagiweereza ngagaba bakansala bano baiko bana ne bali kati ye naakola ki ne bagenda ne batunda omwala ne baguguzaani Lukwago ne Hamu bayina akakuubagano kaabwe lwaki mu kisa kino tulumba Hamu direct lwaki abantu kakati Lukwago ye ngeri gyali mu byabufuzi bw'aba alwana ateekamu nnyo banaakongeza kikolwa bamulwanire entalo ze wachirageera ne Lukwago ne Hamu bonga abantu balina entalo zaabwe za buntu akuba oli buli wafuna wakadde za buntu lwazukira ku side embi kubanga nyine ekintu kye nalaba fine wayinza okubeerawo obutali butuufu n'okukola mu ngeri ya kyenyeje naye amazzi gajjula e Kampala lumu ne gatta abantu Lukwago nava nakwa statement naga Hamu yaleese obuzima nga gajjudde ne bwayise Julia nga gajjudde ne bwayise nga gajjudde ne Ntebe Road kubata nga gajjudde kusaba ya Queen gaje naye yagenda wali we wati wa Hamu wali nagaone buzibu bwammwe bachekeera ati gwayizo ko omwala gwawo Lukwago omuntu alina obuzibu ne Hamu kubanga n'abalabe bonna bazimba mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka abasinga obungi e Kampala naddala abo ba untouchable naye ebirowoozo ebyo byonna biri ku Hamu lwaki teyaleeta Drake Lubega ne Muwonga abasinga ebizimbe mu Kampala ne Sudiiri ebipangisibwa n'okupangisibwa sente obuwanana gavumenti zesasula obuwanana kakati ono alina ebizibu bye ne Hamu ng'omuntu kati ebizibu bye abikyusa n'ayagala abiteekemu ekibiina bayagala abiteekemu ekibiina Lukwago mugezi asobola okuwandiikira ebbaluwa naye ng'ejja muyamba mu maaso n'awandiika ebbaluwa n'agiwa Lubongoya Lubongoya naye tengeta kyakukolera kyamukola ki kyamugamba Lubongoya n'ayita bakansala n'agamba ayi Lukwago byayogera n'aga tubimanyi ne bakuwulira ne bakola ki ne bagenda bwe bagenda Lukwago najjola n'akuba pulesi naga eri balo mujaje nabaweereza tebafaayo olwokuba abantu b'ofisi babigoberera bulungi n'olumu tebamanya ekintu ekingi ky'amulamu bo bajja kugamba abakansala ba NUP babi beekobaana bakola ki ne waliwo amateeka olumu agatambula agagobererwa kankwenza ekyokulabirako tufuna ebintu ebyo ne tubifuna bulala ekifaananyi kitusigibwa eno mu public nga kirala ekiri munda kirala ngenda kuwayo ekyokulabirako ekyo era kino emalo kikuwa okitegeere Zahara Lugirika y'omu ku bantu abaaliwo okujjamu Lukwago obwesige ne bakansala abalala nga balina ebintu byabwe ng'abantu Zahara Lugirika ne Lukwago byesaagala gendamu naye nga mu mateeka ga kanso gagamba nti senga omuntu omale omwaka nga totuuzizza nkiiko ziwera 4 ogibaamu obwesige teeka liri mu kanso kye yakola ate ono yali speaker ebiseera ebyo nga yabeera kye yakolera ddala kubanga yamala emyaka egyo nga tatuuziza lukiiko n'olu nga yabagoba
bakasa tebachafuna allowance tebachyakola ki bajjukira nga bekalakaza ne bamaliriza ne bamujjamu obuki obwesigi eno mu public twagamba nti Zahara bakulembedde balidde mu lukwago oluki olukwe lukwago yamanya amateeka tatusomera tteeka ligamba ki okiwulira atulekera ku polopa waffe okitegeera ku mudomo naye ngenda kubuulya ekyewuunyisa kati njaga otya abantu bano bwe tumala okuva mu kalulu bamala mujjamu obwesige akalu ka 2016 kakuba Zahara bwe yajja eno nga tulina obusungu nga tugaa ono yajja mu lukwago obwesige kakola ki mukamukuba Zahara mukuba akalulu lukwago yennyini ye yafunira Zahara omulimu ate mu state council nga yawandikidde director nti yomuwa omulimu fena atuwugusiza nze simuyinaako obuzibu bwange wakiwulira fena atuwuguza n'okukyawa faka tukukyali ku Zahara ye ne lukwago bali bati ye yawandikira executive director wa Kampala era of course yateeka yabalina obukugu n'amusemba n'agamba oyo muwa omulimu era Zahara mu kulonda okwo nga tannakoma ku bakansala oba yali akulira biki mu Kampala wonna naye nga lukwago yakoze eki yamusembe yagumusabidde yakolaganya ne executive director kati ffe tusigala n'obukyawe bwaffe ku mutima olw'okuba bannabyabufuzi bano batukozesa nnyo otambuza propaganda waabwe bw'okugusa kye baagala so si ekituufu oba tegedde bulungi ate ne tukitambulirako ebbanga lyonna kati nze mbawoneyako omunda akatimye ennyo nti ebiseera bisinga tusooke twekkaanye omuntu kasobola otunulako bano abasajja bannamateeka ate ngenda kubuulira omuntu gwosinga nga okwegenderezanga ku nsi ye looya kyemanene okugamba kubanga aba yasoma okuculumpanya ng'akuyinamu ne diguli babasomesa kulumpanya bayinawo kiwulira ekiwandiiko ekyo omusajja teyawandiise basooke ba following the background of it before nga batandika gamba nti bakansala anti nze omuntu akiwakana ekyabalooya looya erimu sayidi bbiri ndowooza eringa mwoyo na muzimu kubi ebimu byebimu omwoyo n'omuzimu si byebimu gwe tawulira binanga bya Luganda nabanga bye kakati omuzimu ye sayidi y'omuntu embi eya sitaani ebeerwanira omuntu okukola ebikyamu omwoyo ye sayidi y'omuntu ennungi ey'obwakatonda ebeerwanira omuntu akola ebituufu yensonga lwaki bw'okola ekituufu bagana edda yasoya alina omwoyo omulungi kyokka ate bw'okola ekikyamu bagana omusajja aliko muzimu kika kyoyo yakutabula okitegeera kakati bino webitu ebifaanana nze ndowooza balooya bano balaba oli waddembe okukyuzinga nja kuweereza mbwesimbu mu bwenkanya oba nja kuweereza aganaaga ku sayidi gy'oliko lwaki nkugamba ekintu kino bwe njagala otunulya abapropagandisiti bonna ababuzabuziza eggwanga lino emyaka gyonna ononye diguli gye baasoma genda ku mbidde genda ku munyagwa genda ku mpuuga kyuka dduka ku bani bali wano sinzala kubabala nemba malayo naye balooya ojja kusanga mu dokita omu mpozi dokita omu yabeedi ate nayagenda nayongerako ndowooza akallo kasola deko ndowooza oyo yabedirana nnyo bali mubaddemu Besigye nagundi bw'otunira bamugisha muntu bano bonna ballo okiwulira abantu bonna abatukuttaawo ne batuvuga sipiidi ne batuze eno bonna ballo n'atabusoma ogenda okulaba akongeddeko nti ennaku zino nsoma mateeka wakiraddeyo n'asomayo ka certificate mu mateeka nagamba owaki ngasoma online awo bakozesa bano abantu abamanya amateeka ogafutyanka bakatuntu neka kyembuuza kyetubaddeko kibadde ku press conference yabaddewo gwe okeera otya ku kintu ky'omanyi nti tekiri applicable n'okikolera press conference olw'okuba oyagala okulaga obubi bw'abantu bala oba olw'okuba oyagala okujja mu race kati mu race awulibwa kati
andi yakiye andi tukola plans na kino wapa twetegerereza wala fenti twetegereza nnyo ebiri munda bangi tebakirabye era tekyatambudde kugamba nti fe twetegereza ebiri munda tugamba onanyiga mpiki kikati pensa kiryanyiga kati ekituufu kiri nti NUP abantu bakkirize kati yeriko era y'amaanyi abawagizi bate tulina okwegendereza okugwa mu butego bw'omulabe nga batukozesa okwekubira abantu baffe ffeffe nnyini kuba abantu bali babakansala bonna babuliza mu ttaka anyway yo tubadde tukyali wano ku bagita Smile perfumes Smile nja kubalagako ku mukyala nno omwala ayina perfume ngera bakwati balagako ku bikaba ya perfume balina so muba musobola okujja ne mumuwagira mpola bulungi nnyo namba emu ndoza tusibula abantu week ejjandoza I don't know what we're going to do kinabaawo but according to bintu ebitambula tujagenda nga tubitema because harmonization ebaddewo but the facial expression was totally saying otherwise bibadde byogera bubi bibadde tebyogera bulungi bibadde biraga nti wakyali waayina konda wali waayina ekko harmonization ebaddewo kumaca but in facial expression body language ebadde sinnungi wadde ebadde kakakokolo kanene nnyo naye ndowooza siibula abatulaba n'abatuwuliriza tubasiibuddeko waliyo munywanyi wange bamuyita Brian oba akyali ggulu oba yakomawo Brian yakomawo namulabyeko leero nga kubya akakooti akabbulu bafulomota babazingire eggulu baŋŋambye nonno ku budget tebaliiko balina kweragira nina interview ekenzo ku lwokubiri oba ku lwokusatu agenda kinnyonnyola byavudde mu parliament awo nja kukwatawo nga ndina omukulu yennyini interview ejja mpozi perfume zino nanyini dduuka lino ndabira nnyo omwami wo nonjogeza ebyama munnange akulabire ki kano perfume banaiza abatopu ezimalayo kati kano kabayita batya oba oyo butto bannaye kano ke kaki latafa yeno je natwala gwe ye bagita latafa camera latafa chikacha it's camera but brand latafa camera omanye gundi camera nyingi naye kateno latafa perfume weziri wano perfume so you guys bambi ate wojjanga toweza sente wonsanga ntudde bonkongerezaako amini Diop kyatukola buli wamu yekubira wakalango abantu abanaja wano gula perfume bonsanga ntuddewo nkongerezaako ataziweza naye jangu okasanto zeggula tetwagala nnyo basawo naye wonsanga ntuddewo nkongerezaako amina anyway nze nyina akawumbi ku mutima kojo batolerako